المحصي يا الله المبدي المحصي يا الله المبدي المحصي يا الله المبدي rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Mikwano gyaffe ebyo bye mulengera ye field awo nga tuli mu luwuka tugezaako okwetegereza embeera y'abaganda baffe mu buli mbeera yonna okulaba nti insha Allah ate tubeera tuyina kye tubongeddeko. Mikwano gyaffe banasanyuka ne Salamu TV twongera okubaaniriza ekitundu kyaffe kisemberayo ddala ababadde naffe kuva waggulu ensonga za bulijjo nga bwe twali mu Ramadan tuli mu nsonga za sittati naffe programu eno tujja kuba nga tugigalawo ku Sunday insha Allah twerekereze mu zino ennaku entono ezisigaddeyo no wiiki yonna tugiwuube era oyo gw'olaba kati ali ku lutimbe oyo RDC weruuka n'omulala MP abo bonna boolaba ba imam tugezaako kwogera nabo okuba traininga okubazaamu amaanyi okubawa obulabezo pikipiki ze mwalabye tubawa kulaba nti at least buli wetwale tugenda okuvaayo nga buli watwale ayina epikipiki eyasoose twale lyasookeddeko twasookedde ku twale lya Sheikh Babidaza
oyo ye ne tumukwasa pichipichi oyo golaba essanyu lya kumutta mukulu w'ettwale ayingira emyaka gye 8 nayinza okulowooza nti muvubuka wa myaka 5 abantu abo bakoze emirimu mingi kati oyo ye MP omulonde n'abiri ye Anet era ng'omulaba mukwasa ekisumuluzo okuva mu baganda bafa bahonda eyo pichipichi eyo gy'olaba tugikwasa mukulu w'ettwale etwale sinalikwata bulungi manya mazibu nnyo bw'otuuka amanya si mangu mazibu oba toyina gunna mu bintu by'opronouncing osobola okusanga ebizibu saidi zeeyo naye ngo at least oyo mukadde waffe ye baabidaaza ow'ettwale eriryawo eritwala mukadde waffe Badru Muwanga owa Luka Plastics. So mwebale nnyo mwebalire ddala tukomyewo tugende mu maaso ne kampeyini yaffe ey'okuddaabulula baganda baffe naffe nga tweddaabulula nakugambako nti kuno kuba kusuubula ate osuubula n'ennamba emu nannyini byonna nannyini dduniya eno nannyini ayina entunuusizo akuliisa akunywesa n'akwambaza n'akuwa obulamu not minute per minute but second per second ne bamala bakwata omusuwa guli it takes less than a second omusuwa guli okugukutula noba ng'obulamu bw'ensi obuvuddeko anywedde kyayi ne yijjira bw'ati tetumulabyeko kati lwaki tosuubula n'oyo ogenda okwata omutwalo oguweereze luwuka oli kaseese kaakati biki by'ofuna ng'oyambye munno awo tutandikira bw'oyamba munno bw'owayiswa ddakayo ofuna ki ekisooka baraka mu bintu byo byonna by'oba okola kati baraka zo tezijja kubeera luwuka eno bw'oba wadde kashi bagenda mu maaso baraka zize mu kaseese emaali yo okuyinjuwala eyinjuwalira kaseese famire y'okubeeramu emikisa n'emirembe bibeera mu kaseese n'olaba nga ekitundu ky'owangaaliramu ekyalo Allah akikyusiza ku lulwo n'enkuba agitonnyesezza ku mutwalo gwe wasindise luwuuka naye omutwalo ogwo guvuddemu enkuba tejja kutonya ku nyumba yo yokka egenda kujja ekyalo kyonna ebimera bimere kyekyo kyentera obbagamba this is multiple gain Allah tumulaze nti tuli ku luwuuka Allah yenga akiriyalinga Uganda yonna kakati byebintu bya Mungu saagala tubeere nga tunalowinga ebintu byaffe kakati ate luwuuka ewaffe muri tuuka ddi Allah yabakolerizeeko dda n'okusinga luwuuka lwakuba ffe tugane twelimitinga mu bintu ebitono naye bw'oba ogoberedde enjigiriza ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'otunulira Qur'ani kyekugamba wandibadde teolemwa kwetaba mu mulimu guno obukulembeze obulungi mubwagala nti ye katusaddaake Allah nga bawa bakulembeze abalungi abakulembeze abalungi abagenda okufuula ekitundu kyammwe batukolera enzizi batukolera amakubo batereeze buli kimu bagobemu ababbi mu kyalo kyaffe bintu bingi lwaki lwa mutwalo gw'owaddeyo bwe bulungi obuli mu kuwaayo bwe bulungi obuli mu kwerekereza ku lwa muganda wo mu kaseera kano njagala tubeere nga tufuna ku ssimu awo tufune essimu kwe tusobola okuyitira nga tuweereza swaddaka zaffe tuweereza obuyambi bwaffe obugendagenda mu masomero twabagambye essomero lyasooka mu 1905 liri eyo naye balina obuyumbayumba obutonotono bwe baateekawo ng'essomero eddene Badru Kakungulu yabazimbira nga libalemeredde era ebifaananyi eyasinga okuluma ennyo n'awulira obuzibu bw'otalabanga bwe yalaba ebifaananyi ng'alabye essomero yankubira essimu yali Badru Muwanga n'agamba waayi tusingane wano e Makerere yo yali alaga ne tugenda ne tutulagamba essomero linalabye e Nakabuggu ne mugamba nti ye Nakabuggu Primary School nga we nakolera P7 kubanga ffe omwaka ogwaffe lwe bayimiriza batandika kutuuza P7 nga tuva mu junior 1 junior 2 kati ffe ba pioneer ba P7 naye essomero lya wakati twali tusomeramu nga terina capacity esobola okutuuza P7 mu kitundu ekyo kyonna ekyayiganga nga mulimu amasomero agatasukka amasomero nga 3 awo wonna kati eryo ffe ne litusembeza gye nakolera P7 ekyo kyekimu ekyokubi n'abuuza headmaster mwali nti ye alina olukiiko olwa PTA ne muga okukosa abazadde mwebali kubanga baana musomero mwebali boodi ayina nga boodi nange saamubuuza oba ayina boodi oba tayina naye bwe liba nga lya gavumenti toyina woobeera n'essomero nga toyina boodi ako kakwakulizo ka ministry alina okuba nga ayina boodi
newe bali ya private oyina okuba ne board ne bukola budget meeting mu ministry gisabu meeting private yes era nabo bolonze ku board abafula appointment ye minister sigwe appointment era bomuteeka otoga nti nja kumujjako kuba tiri private era omala kuwandiika ministry yemujjako mubiwulidde naye mugamba gyebiri n'agamba subhanallah tukoze tutya naye mugamba byebyo naye katubeeka tutegeeze eggwanga lyaffe wali abaddu ba Allah abajja okuba nti tweyimirira amasomero ago tweyimirira amalwaliro nga tugezaako okulaba mu mbeera yonna nga tugezaako okulaba mu buli mbeera yonna tukola omulimu ogwo kyova olaba tuyitira mu mbeera nnyingi ekitabo ekyange kiwedde lumala Moses akitutte kumeka asatu Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd sebo mukulu musalumala Allah subhanahu wa ta'ala akukume ng'oli muntu amaanyi akusula amadaala ateeka olukomera ku maaliyo akuwa obulamu obulungi agonze famire yo gy'oli abaana baffe abakyasoma basome bulungi abatuuse okuwasa bawase abaagala okufumbirwa abatuuse okufumbirwa bafumbirwe ate n'ebirala byonna byoyagala bwe bibanga birungi eddiini ebikkiriza Katonda abikuwe akati kyekino ekitabo kimaze funowo era bwennyongerako abantu bange nkutunkute imamu naawe otunde ekitabo kyo ekyange ngenda kuwira ezivuddemu naye inshallah mutabani wange bw'amala okumpa appointment di lwe naatwala ekitabo kino inshallah imamu nja kukoonako tutwale ekitabo nga bwe twasuubiza abantu ndala naawangula ekitabo kino inshallah tukola ki tukitwala omwaka guli yawangula Qur'ani n'omwaka ogwaddako era Qur'ani n'agigulira omuzzukulu we so ate omuzzukulu yamugulira Qur'ani sooka olire kano yali amugulira digi pikipiki zino empanvu enene ate kati yamugye mu pikipiki kati naye yamutadde mu z'empaka omuzzukulu kazzukulu katabani ka ani Haruna Mubiru oyo kati oyo mwana wange Haruna Mubiru mujini mukodomi wange exactly anti tugenze okumaliriza nga mukulu muno muyinako oluganda luyita eri walasimanyi enono wansi netwambuka netuweta ekoona netugira tuti nootuuka eyange direct nonyereza omanye balumala beddira ki yagenda okulaba nga ndi kulozi nnyo naye okusinga ggwe maama waffe Najjinda yeddira ki anji mama waffe Najjinda musu abo balumala beddira musu kubanga babaziika ku kijja kimu kakati ensonga eyo olumalanze omulimu ogwange ogumaze Imamu Kasozi fana abantu olina eddakiika 10 tunda ekitabo kyo ekyange nkimaze wonoomalira nga amaze okola addition ndowooza sisuubirayo omuntu asobola okujja n'asingako ku Moses Lumala oyo sinamulaba kati gwe tandika n'olwekyo Imamu atandise kwasa tumusatu esente eyingirayo yonna ya Imamu ebyeno ono ndowooza mumutegedde era ayiya ekyange ndowooza nkiguze kiini oliruddewa olina kalaaya ntoomu Husaini Jingo gula kino ekitabo famire ya
ya ausi oli mukodomi wange ausi Hussein twagala ogule kino ekitabo ku lwa famire ate tuzongende ku famire olinnye odde kuba bw'ogula 35 oba oyingidde mu bukadde 7 n'olwekyo jingo message yo gye nnize yokka n'aba namukwatirako bano bengenda okumenya mwegattire mu kino ekitabo njagala kulaba oyo omu ejingo owokubiri yeseeka wange Sulaimani ani Sulaimani Mbuga Sebo naawe osobola okugula ekitabo kino ku lwa mukadde waffe Sheikh Jamiru Mungu amusaasire eyo gyali omulala gwensuubira asobola okugula ekitabo kino oba tebeebase nze kambagambe Sulaimani Mbuga Sengozi gula ekitabo kino jjajja wange nakanjako naawe gattako gula ekitabo kino Aisa Nalubega muwala wange naawe gattako Badru Sebyala naye kyekimu naye wakika kyange naawe Badru Sebyala wegatte kubagula ekitabo kino jjajja wange woluda Nantongo njaga kulaba ng'ogula ekitabo kino tugende mu maaso ate ogenda kwewuunya message ya lumala yiyejja nti ekitabo aguze kya luzungu nkuwulidde lindi lindo gye olowooza kudduwa gye muwadde tayagala kudduwa yakubiri nga tuziika maama waffe yayogera oluswayiri nemuti wuliriza edduwa gye muwadde tayagala nyongereko edduwa endala edduwa eryemala ate edduwa zimala ate singa zimala singa buli mwaka mukungana nti mubasabire edduwa baba bagamba nti ate nga nti munnange kale ate lwakyoga nti emala nolwekyo essaawa essaawa yonna nga bali bwe wanyumiriza tulinze n'omuleetera emitwalo abantu eza dola naga nti kwata sente abantu abagira mbadde njaga kuweereza wano maliriza nsooka empeereze esente za shatura ez'abaseeka ngenda kuweerezaako 3 kuba bwengasegase eziriko nsooka enziweyo emitwalo 7,915 nga bw'omalirizaawe zirina ziweereza naye kati njaga kuweereza zino mwebalire ddala ekitabo mukadde waffe kyawangudde kansooke mbaliireriremuko mukakaso obulungi bw'ekitabo kino bafune amahaba agagula kino ekyoluzungu ekyanguwa okusoma tekyanguwa kitya osobola okudda mu bufuutifuuti ate aguze ekyoluganda bw'aba ayagala nga bw'aba ayina Instagram bw'aba ayina nedda nsobola okukimuwa nga seekankata akivunula kuba yakivunula kati ŋŋenda kuva eno gye kisemba ekitabo kino bw'onooba okiguze enteekateeka y'ebitongole bya Greenland Bank peegi 599 era mu kitabo kino ojja kusangamu ensengeka y'obukulembeze bwa Umeya. Ensonga ezo tozaagala mukwano gwange, ezo ziri ku 503 page. Amasomero mu Uganda, you need to know gavuddewa, gatandikiddewa era gatuuseewa. Oluse olwokubiri olwa bakabaka ba Buganda bonna babakuteereddemu bakabaka ba Buganda okuviira ddala eri ku kabaka Nakibinge mu 1835 eyo yonna ojja kuba nga obategeera ebika
ebika byaba wano kati imaamu ensonga ya imaamu wetuuse bw'alaba omuntu alina gyamwekiikamu oyo jjajja wange oyo sengange oyo simwekiikamu buli kiko kirinamu omuntu emitendera hairake gundi bwe twabadde tuziika Allah Katikkiro yanzijidde ensonga ey'olunyiriri ey'akasolya ey'essiga Allahu akbar abasajja baategeka bannange bano abazungu lwakuba bajja tucyankalanya naye twali twateekateekadde ebintu byaffe yayogedde akantu kabadde brief in a minute Katikkiro wankoledde omulimu munene nze mbadde mpulira ndi wasiga ndi wa kumbe ebintu birukibwa mpaka kabaka so Younger Men Muslim Association otegere Babu Mayanja otegere ba Suleimani Kigundu otegere abasajja abo emirimu gye bakoze mu ggwanga ffe tukoze eki Uganda People's Congress nabo tebabaleseeyo Uganda Muslim Association babakuleetedde Uganda Muslim Supreme Council entandikwa yayo mu 1972 ejetya bayingirawo batya lwaki bagende Kabaale Uganda Muslim Student Association musawo eyange nayo mweri Uganda Muslim Community ekitongole kya Imam Kasozi Uganda Muslim Education Association ekitongole kisinga kali imagine ekyange n'okukiwandikako tebakiwandiiseeko abantu gabazibu ekyange amwe ekiri anti kyali kya fujjo kati mu bitabo tuliwandiikamu fujjo mwali bafujjo sina wenshiraba mwaba United Kingdom mweri Uganda Broadcasting Corporation mweri television zaffe zavaawa Primary Teachers College mujimanya y'ekibuli National Resistance Movement naye tebagirese yemabega Imama akugambye okuva eri mu 1800 okutuusa mu 2023 ensonga mweziri National Association for Advancement of Muslims kyekyo anti ekyefu yenam ekyefujo ye National Association for Advancement mwateko ebigambo ebirungi naye nga mukola fujjo kuba nabo bosoma ebigambo National Association for Advancement kibiina kino ngenda kitwala ekigedde advancement naye nga ate muli ba fawda mwanga mukola kozi ngenda kukiri brandinga ene kati ozimba egijo osobola okuddira eja Salamu Chaiti ejaffe nemugyetunga kubera era mubuyekyo effujjo lyammwe lyeryo kwegamba ekitabo mu bufunze kyekitabo kyengenda kutwalira mukulu munange namperekeddwako Imaamu Kasozi ku luno nga yankwatidde ebbaaga insha Allah kakati ekitabo kyange ate Imaamu akwata ebbaaga ekitabo kyange anti kati ebikolwa bagambye otuva tusomesa ali buwulidde bikolwa ekituufu action ng'onsomesezza wano tuli mu action nyinza okutuma waliwo kewajjeeyo gwe wakajjeeyo nyinza okutuma n'okwogera n'okasoma bagwe wakaleese simajje wakajje emitwalo 3 mu mmeka mu 13 ekitabo olumala wakiwangulidde emitwalo 3 nga bamukatidde kwabalala bajuwa kali bange girina naziterese emitwalo 7 mu 13 kankusese kati imaamu abange ekyange bakaze 1200 abagula ekyange balinayo 1200 okujjako waliwo ezitatuuka Sulaimani Rubwama webale nnyo oyongerezaako ku kitabo kya Imaamu Juma Kasagga ekitabo kya Imaamu kiri ku 1200 kino ekyaffe ekitabo ekiri mu lulimi lwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda waliwo abeebaseeyo waapi bazuukuse ekitabo kya Ssaabasajja kiri ku mitwalo 37 emitwalo 37 ekya Queen w'Ebungereza kiri ku 1200 enjawulo njagala mugirabe system ebadde egenzeemu ebizibuzibu waapi nkuwulidde waliwo bakabwesiraba ate bwagenze ddala bwebadde bugenda nga butuukirawo system erabika Aisha mwekebere efunyemu emikoosi Aisha mwekebere ate check yourselves Aisha musine abanchecking bwana tuli ku last minute ate nze twagala abantu kuba wafa bw'oyogera nnyo fe ab'emawanga kino ekitabo tuyinza okukigulira omuntu yenna gw'oyagala gw'omanyi amanyi okusoma oluzungu naye talina kapasite ekyegulira ow'emawanga mbayina abo bangi alla abo nina bangi tusobola okukigula kati emitwalo gya 37 negifu notandika okuyaggayagga olumala omumanyi gumutegeera naye mu byogero andi nakugambye eddwa yagiwulidde era lwakuba ebyuma bifudde
singa obubaka batandise okuwandiika kati gumiikiriza olabe batandise okuwandiika awo olabe ndaba yawandiika mu dakiika tusigaza 17 bannange tuve ku mpewo ezo zimala bulungi nnyo naye kyenneewuunya abantu bayidi masaba mwe mwabavuddemu bayidi masaba bagenda bakoloka ate twabadde tufunyeyo zino za political islam za political islam ziri waggulu mitwalo 7 zizo waggulu 7 Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar wa lillahi alhamd totidde ate ezo siza zikuza ekitabo ezo zabirala ezekitabo zijja zino zaba muzaata ezekitabo zijjaayali nga tuvudde ku mpewo ne baweereza essente nozeetuuma yeetuumye essente nga tumaze okutambula kya kabaka wa Buganda mu lulimi Oluganda kiri ku mitwalo 37 ate ekya Queen kiri mu 2,000 ekitabo kya Queen 2,000 zokka 2,000 alhamdulillahi rabbil alamin z'omulimu ogwankwasiddwa Katikkiro wa Buganda Peter Charles Mayiga omulimu bwe gutyo bwe guyimiridde ekitabo ekyakwasiddwa Imam Kasozi balungereza bano asoma khutuba mu Lungereza soma kiki Allahu akbar yovora Imam Sentongo yabiraba nagamba short of that you people you speak a lot of kalebule abemawanga katono bakigulire essomero liri lyogerako eriawo eridabulwa naye kati ogaite bamanyi Luzungu kati Ned Masa njagala kumukozesa interview ndaga Ajibadu mwanga sawo bakooli gule ekitabo kino kigere mu ssomero mwasomera kuba Oluzungu olumanyi abantu ba inspiring basoma Oluzungu bano kiro akategula emitwalo 37 kati gwe kigula 5 kati kino kiri ku 5 kati nze kyendaba kino kiri ku 5 mawange kisekinze ku 5 mawanga kino kisekinze ku 5 teri wano teri pledge cash tewali wano byakuddawo simatandika okubanja tutambula cash down twagala kutubbira wano twagala pledge mange nzo kigwa mu ddoola ate ddoola mange nzo kigwa mu ddoola bwoba okayana kuba gambye agala cash 1 2 3 4 5 6 7 8 mange kiguzaana eky'Oluzungu era ekigwadde gwe gyennyini goba ekitwale mu ssomero eryo bayiga Oluzungu beerabeko kikyo Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd ekitabo kino agenda okireceiving on behalf of the school agenda kubeera area woman MP ngo bayita Anet Nabirye ne RDC waffe omulungi mwami Swandiso bonna mujja kubeera nga twaniriza ekitabo kino kubanga kakasa ali ogambye kyakasi kakasa abantu ndiozifunye bala 1 2 3 4 ezisigadde otusoomoza bwe bongera ku ekyo ekyamu nga naffe twongera abemawanga ekitabo kino bakiguza mitwalo 4 saa 5 ate onsinga keegi mwemeka siina sente wateekako nga tuteekako ndikwasa tekiri kwanamu 2,000 kwawali 2,000 zaffe anamu 2,000 etanga kigenze ku mitwalo 42 anamwemeka 42 anamwebiri tojjainawo obugundu tiyo ate wadeti nawe toje mu nsawo kiri kwanamu 5 mumuyambe mawange emutira miguwa mumuyambe okyosaza amagezi atekkiriza sente zonna ezijja zemawanga nga mukulu munna Mungu akugeredde nga mukulu munna nga agenze mu
adifendinga kitabo kye lwakuba genze mu Edduwa giwulidde tractor manya amafuta genywa milioni 5 sinagaana ate ffe emawanga ali ekisaawe tutambuza gannyonyi mpira gwa ffe bamawanga gugula kamotokako emawanga ali ffe tusulawo ennyonyi ate ennyonyi enywa ga milioni 5 zokka haria tractor mpiro ono tamanyi mawanga alowooza tuli eri nalumunye Allahu akbar alowooza ono tuli nalumunye senga sinabagenda ewakungu sinabagenda nina hafe yaliyo lwaleero tusigaze ennaku eddakiika 12 ono alwanyisa olinayo 2 zokka tezikyaweyanakwera olinayo eddakiika emu yokka okay naye kati kino ekyoluzungu mawange ekiguze emitwalo 45 mu 12 kiri ekyoluganda nga begassa abantu nga bameka bakiguze emitwalo 42 kino 45 ebitabo ebibiri abantu bayavuwala ebitabo ebibiri nebitaweza nakakadde kati kyovola bino tetubireese bino byanca bino tetubireese bino abaana bamwe mu ssomero bannange mutandika okubapaakingira kantu kano ate babuuze buuza Jose yakatesitinzeeko abaana bamuli bubi akantu kano toddamu kukyalira omwana ku ssomero noonya essimu ya imaamu genda mu supermarket ze tujja balagirira enkya ku budde obuweddeyo naye akantu kano bakayita kurut ebintu bya imaamu byonna bizibu atuuma amannya nze sigalabanga nako kurut kyeki imaamu bw'oba kali akagamba dried pineapple bite bw'okameketa kagamba kurut n'akatuuma kurut kekano kali mu brands ez'enjawulo black color no gold naye nga even for export Bungereza bugenda America bugenda kasobola okubeera mu kesi y'omwana tekaweza omwezi emyezi wenviiridde eka ndese waliwo aguze kilo 5 zigenda Bungereza zigenda California ashipinga kakati ensonga eno ab'ebuddo ab'ekibuli ab'egombe somero lyange namwe ab'ekawempe ate abeeru kabunga tobataddeemu kano tebakasobola sheekh bali wallahi beetaaga tunagenda tujja kulya n'abaana ekyemisana ojja kukwata buli kyogaya kati mikwano gyaffe mukkirize tubeere nga mukadde waffe imaamu gwe tubadde naye ensonga zaffe bwe zityo bwe zitambudde so kungu saamulaba mwenna kungu sebo weesiga ki kungu addamu omusajja tusondera tyaluwuuka omusajja anyirira sooka olabe kooti ne taayi osobola busibitayira kooti buli kiseera kungu nze bugamba wallahi ani akusaaza obwa imaamu wangoba omusajja kungu addamu omusajja weereza sooka oyogere weera nempulire yagambye tayagala gende luwuka sebo addamu kungu jjajja waffe tukutadde imaamu agambye tanakulaba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kutunda ettaayi yayambuse edda ne bwekolokya tosobola muwulira atunda ettaayi aleete zeruzeruwuka assalamu alaikum
love noodles. Imran Junior School Lutete ku Mairo 7 Gayaza Road ly'essomero ery'omutindo mu kyasa kino. Tuzimba omwana mu musingi omugumu okuviira ddala mu kindergarten okutuuka ku ky'omusanvu. Essomero lyaffe lya kisulo n'ababava ebweru. Tusomesa curriculum empya era nga tusomesa ne Quran, Tarbiya, kw'ossa ne Lugha. Omwana ava buto ng'amanyi bulungi eddiini ye. Abasomesa baffe batendeke nga ne bamasheyi bakugu mu ddiini. Tuyina n'emmotoka ezisomba abaana okuva ewaka mpaka ku ssomero, okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero, era gwe atuwagadde tukubire ku nooti 772 44 58 52 oba nooti 7 nooti emu 53 19 36. Imran Junior School, for a strong foundation. Byolina okukola obeere steady. Pini yo gikuumenga kyama, tugibulira muntu yenna, kababeere wa luganda lwo, emikwano oba abakola mu bbanga. Tugiwandiika wantu wonna era tugitereka mu ssimu yo. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Eno ye Salam TV.